obulamu champion Gudo kubanga buli mabega fabali wana tisiko twalabako kibanda jja champion Gudo lwaki je bamujja tebasobola kumujjayo mu ntandikwa nolecho bano ba presenter nabo ate baleme kulaga mbuno bo bategeera nnyo okusinga abantu abalala bonna kibanda abali n'ekintu kyakoze leka tumuwe respect olwekyo leka tetuleme nnyo kulaga mbuno amazima ddala essaawa zino kibanda ate yalina okubeera omusobya gwe tulina okutunuulira essaawa zino ffenna twandibadde tuli ku kibanda nga twebaza kubanga akozeeko byakoze bingi byakoze mwana n'ate abasajja be twandibadde tulusuubira mbuno balimu amagezi be twandirabiddeko nga example TV ze tubadde tulabanga example mu ggwanga zigenda kwogera ku bintu ebyakabi ate n'olaba TV nga zeesitudde kukuba muntu omu big spender zandibadde zoogera ku bintu eby'eggwanga ebintu ebigasa bali ku wanjisebo omanyi ekyanzija kulaba TV kasita nakizuula nti be bamu ku bantu abakyasinze okubeera mulayimulaiti ate be bamu ku bantu abakyasinze okusasulwa obubi era ng'abamu bakitwala nti bafuuka waliwo kye bayita journalism of transport refund amurifandinze ka transport gwe abagenda okukolera abasigadde abagenda kukola ki kuba bakube nze nanoonya media kyengattako okusinga okuntoolako nga sikiraba kuba nze ndi muntu akkiriza nti oli product yabyolya byowuliriza ne byolaba kasita nakeera ku makya nendaba media houses ezisinga e Uganda bintu bya promotinga ntalo okuyomba ate nze ekintu kyensinga okwagala ye art natuuka netunuulira show za art zonna nga sikkakkanya mukkakkanye ensonga gye bandisindise erina okugasa ba artist ne bagipika ate egenda obbatuulako ne bagipika okugeza olwaleero nsobola okugamba ba entertainment journalist bonna bali ku media bali ku Gudo bali ku Kyaza taata wa Gudo ne alien alina ekintu kyabadde ng'ayogerako ekya Kola Tunes ennaku zino nga bawoza simanya tewali copyright tewali protection eyinza kuyamba muntu kukola ki kufuna mu Kola Tunes ezo omuyimbi mu Jamaica yaveeri n'ajjawabira kampani wano yagikubye obukadde 607 sinnalabayo entertainment journalist yenna akyogerako kulaga nti ddala etteekawo eriri era lisobola okukola lisobola protectinga ba artist nene tukeera ku makya ne tulowooza nti champion Gudo kye kizibu era ne tumubeerako ebbanga liro lyonna paka nga tumutuusiza olwaleero so kati nze era mu abantu abalaba abafiire ennyo ku media nze natuuka nenzikiriza nti omuntu gwe batasasula ate ng'alina okukola buli nnaku tasobola kukola kyamagezi kuba aba alina okunoonya mmere ya leero kati be abantu bemutunuulira they are good balina amannya balina ki ne balinga abali ku kyamiini nti emmundu yo gwe musaala gwo eyo microphone ne kamera gwe misaala gyabwe so kati abawadde gwe bakolera kasiri olaba nze nyina ekintu kino kye kinjigiriza ne mmanya nti ezo zonna TV ze Uganda ziriwo lwantalo ojjukira kati bo balowooza nti kye bakola manager Francis okijjukira kasiri bulungi nnyo n'agenda kagenderere taddanga kati bo balowooza nti kye bagenda okukola alien skin bo mu ndowooza yaabwe ennafu juzi baali balina olutalo lwe bali mu creatinga olw'abano abaana ba ghetto kids ne Kenzo oba wabiraba nze mbalaba nti abaana gwe wabafuula kye bali abaana ng'olwo bamaze okulaba bagenza okuyimba ewa gye baali eno mu gundi zaabwe ng'era bakuliyetinga olwo olutalo naye lwakuba nti manager w'aba ghetto kids musajja wa bwongo nnyo ekintu ekyo n'afuna engeri gye yakyepenamu ekyo ne kikola ki ne kigenda kati bo baliwo kuliyetinga ntalo watali ntalo baba tebakola kati baagala kukola byangu entalo nnyangu kyankara nyondo teeka ku aliyeni kamera omugambe Rama yagambye bwati ne bwati aliyeni bw'ayogedde ayogeredde essaawa namba salamu eddakiika 2 zizannyire Rama omuwe omugamba aliyeni yayogedde bwati ne bwati n'agamba ate gwe oli nze kintu kyensinga okwebaza kibanda yeetegeerera omanyi abannayuganda balina ekintu kye baagala okulaga bo baba baagala bakutegeerera okusinziira gwe engeri gy'okola ki gy'otegeeramu ate mmanyi bano abantu bonna olaba big spend abasajja baali bakolera bitole bya mmere Shira Gashumba yali abasomera towulira abasajja baali bakoleranga bitole bya mmere ogenda kumukubira oluyimba oyina omutwala okulya ekyemisana okiwulidde omugulire ekyemisana omala omuweeyo emitwalo 2 oba 5 akuba oluyimba lw'omu pulogulaamu ye ebyo kati ewa aliyeni
n'abalabisa mu ngeri emu oba endala kati nabo balina okufuba okuba alien babenga be batutte wiini okiwuli kyokka nobeerabira alina amagye ebintu by'abantu bagezi balina obyogera ekiri kimu simbula embalaasi akuba alien mubabula sirimanyi nze ninze kimu wabeewo olutalo olujja nduyingire bwekuba kufa ngenda kufa n'omuntu kulwa alien wagwa ngenda kugwa wasirika nja kusirika nze siba sirimanyi ebyo byemuteesa nze saasoma nnyo saategeera ebifungo byange ebirina nze kennyini neeremeredde ensi yantamu nakoowa ensi njagala baveeyo bakwate ku alien scan bajja kundaba gwe jasi gwamanyi gwe wabula mu wabulezi ninzemu ffe katonda ekintu kyeyasooka n'atuyamba ffe abantu abali wano tutegeera kati ekimala okusinziira ku bantu edda abagobereranga obugoberezi ekiriwo kubanga kati essaawa zino lama tetusobola kera kumakya tekuwagira midiya nga terina kiziki kyetukuba essaawa zino alien tugenda kukkiriza yaliko because right now essaawa zino abantu tukooye okubeera mu bulamu nga bwakwesitresinga okimanyi nti nno alien skin yaliko era je yaliko era tulina kisasi yanze gwe yanona mu kkomera mazima lama kubawonyaawo yanona mu kkomera mpulira ntambasa negata essaawa zino bannayuganda bagadde nnyo okutulaga muno tulina kubeera mu bulamu bwakweraliikira bulamu bwakunakuwala bagadde nnyo okulaga mbuno buli dakiika tulina kulowooza ku nnaku omusajja azze atukubye ekiziki atunazizaako ennaku atwetedde okuba nga tuli mu bulamu obulungi tutandise okunyumirwa ku ggwanga lyaffe tutandise okunyumirwa ku nsi yaffe naye bataddewo effort bataddewo energy bagala nnyo okulaga mbuno buli dakiika tulina okuba nga tweraliikirira tulina okuba nga tuli mu nnaku tulina okuba nga tetulinaako okubeera na ssanyu bannange eggwanga Uganda si lya muntu omu ensi yaffe ffenna buli muntu alina okunyumirwa okusinziira ku grade ye ku levo ye fejina emyaka ejjaffe tetukyetaaga bintu bya kutubulira bintu bya nnaku twetaaga kubeera mu bulamu bwa kusanyuka bulamu bwa ssanyu omusajja ajja kutukuba kiziki ate n'olwekyo mwabateekawo effort abateekawo energy nga muteekateekawo ebintu byammwe sibanga amawulire tegakyatukwatako kubanga tegakyatugasa ebyo ffe tetukyabimanyi essaawa zino twetaaga kubeera mu bulamu bwa kweyagala bulamu bwa kunyumirwa Big spender okimanyi mbuno kati amawulire ge balaga ku TV bagajje no ku TikTok kati ekyo kyenkugambye so bano abantu tebabakola beebuzeeko bwebuza ku alien skin bamubuze ekintu kimu gambe tukoze tutya okujja naffe ku TikTok tusobole okuwamba wabanga buli abeetaaga platform ku TikTok bajja mu bulungi bajja bulungi okitegedde kintu bajja kukozesa force wabula bajje beebuuze bajje beebuuze batusabe naye nga mwana abasajja olema nga bagulemezezaamu nnyo babaagala ki sobola kuŋŋambayo kintu kyonna kyonna ng'omusajja azze ate nga yatulaze embunna ali kintu ffe twagala nnyo okulaba ku bantu ab'enjawulo bulijjo omusajja nga alien skin tetunnamufunako mu ggwanga Uganda kati Katonda atuyambye amutuleetedde ate mumukube kati mwe mulooza ffe tugenda kukola ki ebyo nedda so kyobumanya kibanda kyokola kyakabi ate ffe tuliwo olwedde okuyiwawo omubiri gwonna mu mbeera yonna tugenda kuyiwawo tetugenda kutya muntu ffe tetukyatambulira ku propaganda wa Uganda simanga bikyani ffe buno obulamu gino emyaka egyaffe gye tulimu myaka gya kwesudiya myaka gya kunyumirwa myaka gya kweyagala mwegyo myaka mbw ate tutya biki bikyani nedda myaka gya kiziki myaka gya ndongo Gudo alina okubeerawo ku kido ate tukube ekiziki nga ekibadde kati bali abagala propaganda obwana bungi nnyo wali ekatwe ku mwala bakwate obwana bwe bakwata babusuuleeyo kusoma baagala bwakuweerera naye kati tebagenda asanga kabaka Gudo ali mu bulamu bwakweyagala ate batandike kuleetawo propaganda waabwe tujja kulwana ekyo kyoffe kyetumanyi because lwaki bano bannayuganda abamu baagala kulaga mbu nate bo bategeera nnyo okusinga abantu abalala
abamu abannayuganda baagala kwefuna mbuno yeggwanga nedda ne kabaka alien skin kyasooka okulaga yalaga ye teri muntu agenda mutegeera era yabuuza nawa bano abantu bagamba mbuno batwala Gudo ono omwana kiswaba champu nga tebamwogerako ng'ate alien skin abadde abalina bombi omulundi gumu kati kiswaba champu nayadda ku ssomero bayina omutwalirako naye bamuweerere siniya tageti yaabwe yooli naye nga kiswaba champu muvubuka yeeyiiya bwe baba nga bajjeyo Gudo kitegeeza ne swaba champu aba agenze kuba Gudo ye swaba champu bonna bali kimu kati awo naffe bafani baba bajja tutwala tusome baba bawuliranga banoonya bakutwala somesa naffe bafani batukwata omulundi gumu batutwale eyo tetulina kyabbakolera kwakalabe bannayuganda nabo basusiza nnyo akajanjajanja n'akatijjo tijjo babagambye eyo Gudo ate nze mbeera Gudo ntuukayo no bye munsomesa ne bagamba no sirina kyenkwata ntuuka mu kirasi neka mbeera Gudo mbakayanja muŋŋamba tunule no ntunula amabega mu kirasi ntuuka ssaawa nnya omega bannayuganda olina kubalaga nawe kibuli okimanyi essomero oba olireetedde obuzibu oddibanja omwana biki byasoma twagala kubira ngangaazi twagala ripooti nkole kintu kimu angezasembe abannayuganda nabo abamu balina bulenzi kasi Gudo balinga abamututta omulabisa obulabisa naye bannaye Gudo bamuleke tetumanyi gy'asomere eyo bamuggyeyo anti kati Gudo alina kuteekako butesi pulaani B watuuka mu ssomero alina kwekola busolosolo banne basoma ye atuula butuuzi abalaga bino bintu bya kigagga sibimanyi namanyira kutuula wansi ku ttaka mwe bano abannayuganda mwana baagala nnyo okwefula mbuno gwe bategeera nnyo kati era Gudo mission impossible weegala tumugamba zaako buze pulaani B gwe tuuka mu ssomero age mbuno gwe osobola kusomera mu busubi bwe bulamu bw'omanyi wulira nno obwedda akansesa Kibanda yagambye bwe ssomero bayiyita set parent simbu kitegeeza ly'abazadde abasomerayo bazadde ate Gudo ennaku eno nasooka embuzeemu n'akabuuzo kati bannange kyatteeka omwana w'omutwala mu ssomero gwe omuzadde ly'otayagala oli omuzadde amaze njagala omwana wange agende kwagakaani kati banayiza abantu bansobera bino ebintu si bya force kati sazaleyo akaana akatwaleyo Uganda waliyo abakazi yagambye mbu naye yeegomba omwana we okubeerayo lwaki tatwalayo azaleyo akaana waliwo ebigambo ebimu bye sijja kuyisiriza wano kuba wano mpaawo ekitiibwa ebyo nja birisiriza eri ewange kuba eriimu jasi siwuuka empisa oswaza papa lekerawo nkuma kati wulira eyo zite parents bampa omukisa nze nzaala omwana basale bajimpe mukwano abaana bannemereti inna lillahi rajiuna Sanyuka TV rest in peace mukama abasaza mwana mutulaza amazi kyensobola okuga inna lillahi wa inna lillahi kati kale nekibanda bamutwale ku ssomero olw'empaka singa bannayuganda bagera ku makya ne bamanya mbune Uganda asome nnyo akomekerera ali ku kyeyo singa n'ebyokusoma babijjawo ng'omuntu atuuka mu pifu bamufunira bufunze passport na visa ku jeno Bulaaya ennaku zino okupima okutumenyeza bwereere omuntu osoma osomerera bwakadamu ekimanyi bwe kiba ekiba kiri mu Uganda kiri bwe kiti era Uganda yeetaaga omukulembeze nga dikiteeta bya ddala atandika omusango okulya mu nsi y'olukwe gube nga gukola nze kyendaba bano abaana abasoma basomera bwereere abayizi bakole essomero ly'abakadaama kuba ogenda ozaala omwana nga omulabira ddala nti kadaama Uganda gy'osanga omuntu n'akola bizinensi n'atagifunamu kyokka n'awakyaliwo amagezi angere bizinensi eyo bwe kiri osobola okusanga omusomesa nga ye mwenyini akugamba amasomo ga Uganda nga kulaga omusomesa byasoma tabifunyeemu
Tokaina afuna omulimu ng'akulaga naye afuna omulimu asomesa abaana abo ye kyamaanyi nti no tabagana kikola ki kifunamu okategedde kati awo gavumenti olina okukwata abantu omusango okuya mu nsi yaabwe olukwe mu bugenderevu then gwe tusaamu gamba abaana nno twasomanga naffe twakola ki tetwafunamu obanga basomesa muveeyo mu kikube mu minisitule mugambe nti betusomesa abaana si byebina okukola ki kubona omuyai n'akusumita kibooko nga byakufumikira kibooko osanga abasomesa omwana wa primary wa P4 abasomesa buli musomesa alina sabujekiti yemu gy'asomesa naye ng'ate basomesa omwana ogwo buli musomesa alina sabujekiti yemu akusomesa maafi oluzungu SST science okitegedde maafi akwatako maafi we gwasomesa kyokka baagala omwana akwate maafi akwate oluzungu akwate science kyovola bene musize bweru tebiriyo omwana waaba wakubeera dokita atandikirawo kusoma byaki bya bwa dokita tomugatta mu birala Uganda olinafuuka ddinga bulaya nga benyini bebagamba mu Uganda eri mabega gwe mwenyini abasomesa olina kapasite okulaga ensi ekituufu ne bakikiza oba ne bakigaana abasomesa be Uganda gamba yani ono muganda wa Gudo erinnya lyerabidde baba kuume Gudo teyeteekamu omuguwa Gudo ategeera Gudo ajja kulaba nga bimususseeko kibandanye nnyo omutoto olabangako abaana abetta ba myaka 5-6 ng'omwana bimusobedde balina okumukuuma n'eriisa ejjogi kuba ffe tugenda kube muntu omwana ateeka okukomawo omwana asobola okwekola ekintu era nze mba Gudo essaawa zino mba natandise dda okuwooninga addamu okwogera ku linnya lyange okubaako by'ontwala kyonna kye neekola obuvunaanyizibwa buba bubwo essaawa zino ssebo Gudo alina okuba atandika okubira ebintu tubyogera wano ng'ebyokusanga kale mwe mulowooze mbalimba abaana babikolanga temubalaba lama wamma lama tewalaba amawulire omwana gwe bali bagamba ogenda ku ssomero nga tayagala genda kati olaba kati ulira Justin newe mbanze essaawa zino nga nze Gudo ku myaka gye ndiko tosobola kuntwala ku ssomero nonzigya mu ndongo Gudo kye tulina okukola waba agenda ku ssomero bamuwe sowaani na kikopo bamubuulirire nnyo butava ku gundi ku kiyungu nawe lama tomala amumanyi nti Gudo ate taakomewo naawe ndekaamuze Gudo nze mu nnaku nga 3 musuubira kufa ng'oni kye mmanya ajja kuvaayo atolokeyo buli ssaawa yakusoma abeere ku kiyungu buli kufuna emmere yanasooka ebyo tebigo bya Gudo nze mba Gudo nziba buli kyensanze ku ssomero ne bangobera obutamala wiiki emu essomero nyizo dimalako emirembe wiiki ejja nga banziziza gye banzi mwana muto ebyo tasobola bikola wabula kati tuyiga musabizi kyokola ogenda n'akaganga mu kiraasi obinyuga Gudo agende ne master ki abakoleko emikolo bajja mugoba bokka obadde omukuddo abo oyinza okubabbayo okumalawo ekisi 2 ne batakutikka ajjukira Gudo akuba ku bikonde ayetaga n'akeera bakeere ayetaga bukeere obwana mu kiraasi 1 2 ogenda nakaganga kumaca okera mu ofiisi okuba akaganga erimaze nga twajjiddwa kale bino byonna bibakola balumya maama wa Gudo na Gudo naye na Uganda olaba nze faani zaalumwa Gudo ekintu kyalina okukola waba ayagala okuyita mu mbeera eno bw'abeera mu lesoni ateekeko obutesi pate kankube pate buli kye baleeta gye basangako kankube pate kankube pate
Guda nkwasizeko akubye omuziki ogusemba nayo omusati gwe guli ogweddanga akutte chupa n'abagamba boys zeyo abagambye enzize yawo kajjakawedde mudda tetujja kufuwa tisika tujja kwiyayo wonna amagezi Guda ate tulabe engeri gyakyankalanyamu komaye nabo baagala nnyo abakyankalanya beeteekateekawo beepiisuula naye ng'ate Uganda abamu bajja beereka example tosobola kusibako Gudo desoni zaatasobola essaawa zino Gudo muyimbi gwe tulinawo be bamu abayimbi be tuteeka ku gulawundi ne batukuba ekiziki ate ne kikola ki ne kikwatayo essaawa zino singa gavumenti yekutte edda kwongeramu Gudo kiziki kirala era essaawa zino tubadde tunoonyayo gavumenti okujja okutugamba Gudo bagenda tandika okumufulumiza ennyimba empya production Justin Bieber yayimba ku myaka emeka Justin Bieber sawa nga n'abawuliriza oba abalabi nabo osanga tebamanyi abantu ba TV bekitiibwa era ng'omwana ayina peji wano ku TikTok ng'ogizanyisa nze nkusekeredde we babanga aba TV amawulire bagajje ate kati tugenda nabbawaabira bakola content waffe Lama ye lwaki tetubakuba mu mbuga z'amateeka Lama tujja bakubako omusango fene tutafunamu no kusoma kwampaka n'abagasaka tebalina mirimu era advice tulina okugamba Gudo ffenna abali wano twasoma naye enkomerero y'ensi okanga okola bibyo era Gudo alina okukimanya asome ku byasobola ebirala bireke naate era alina kubeera kuzannya buzannyi kubanga esite okubeera ku sompozi ng'ogenda kwana bakazi ne kati e Uganda okusoma era batwalayo okwana bukwanyi bikazi ku ssomero big spender ze kyantwaga mu secondary era nali nduubirwa funa bakazi era nebyangujamu ku ssomero era Gudo w'essite era alina okuba sharp era kati kozi batugambe bugambi buno Gudo baagala mupangira byana bye ne kati Gudo esaazi nalimundo ebyana by'abagagga baagala musibako byana by'abagagga kubanga esite okusoma kwasigala kwakwekwana bwekwanyi wali ebyamakulu ebiriyo Gudo alina okusoma nasseeyo Gudo alina kusoma eno mu ghetto sebo Gudo mwana wa ghetto abaana ebintu bya omanyi ghetto esigala ghetto abaana ba ghetto twetegeera Gudo togenda musibako mugati musiike Gudo abadde amanyi ngenda kulya akakomando kange chapati bbiri biki abaana bajje n'omugaati oguliko bulubandi ebyo ebintu ebigenda okutiisa Gudo ebyo ebintu bwe bityo omwana agenda azze ne pizza atakola entondo nti lwaki tojjukira Gudo amasomero gabaddemu mpaako nsumiraako n'ebiri ebyabali olina tuula omwana mugabire kipizza mugabidde kigabire yenno Lama abantu bali kwogera muno simanyi omwana bamuwadde basali balina ebintu ebimu bye beerabidde kati kembuuze eri tegendayo omwana nga bamutwalira ku bodaboda baba wadde n'emmotoka egenda omutwala oba tata wa Gudo alina sente zigenda okugula emmotoka egenda okutambuza ng'omwana we tolaba taata wa fresh kid olwatwala omwana we ku ssomero naye n'agamba bamutwale naye n'ayimba ng'oli yeepaatiika ne yeenyigamu kati nakirabayo omanyi tata wa Felisita lwaki tava mu mawulire buli kaseera ng'abadde asabiriza mwana kubeera mu ssomero lya bbeeyi ng'ebisaanyizo tabisobola okitegeera ng'omusajja buli kaseera bamuvuma osabiriza naye nga ye yamanyi obuzibu bw'aliko ndowooza nga yejjusa n'agamba oba guno gubbasale bampa gwaki nga gumutuddemu ebyo tebabiraba tebera basale olaba obuzibu obuliwo olamu bw'omuntu nga wakali buzibu bwa kumenteininga wakati jukira dogo abatakyasobola kuba lugoye buna lukubemu omwezi era ojjajjadde okuba mu wiiki oludde wali abaana ofuna engoye nki ezimanga tezimaze kaddiwa busebo ne uniform za bbeeyi okukamalako obukamazi ye bannange uniform si kyo kikulu naye jasa obulamu bw'okumenteininga omuntu nga wakabi
kane chokugwa mu bugwe kati banga tata Gudo na mugamba kati huyo ne kati tata Gudo ne bomwedeko emiliyoni nga 2 era omwezi era doga amulemerera Tegera. kuba ye doga alina okubeera ne data opposing alina okubeera ne wifi kati dogo ebyetaago bye birala nnyo byawukana ku baana bano bosanga bavuga ekipiira oba bafalinya Gudo tufune ekatwa akana nga bakaita Gudo tukabawe ako tukatume Yusufu kubanga mwejiza okubanga erinnya lye uniform za mitwalo 5 naye baana mmwe bannayuganda tebafalinya just bafa kulumya kibanda kuba abalemeredde ye ngugu afa abalumwa ne batamanya kulira bulizi buno Gudo agenda kuddayo ku ssomero nkugambye nze kampiseemu batamanya nti ate omwana abadde alina freedom ye nga yeeyagala nze wallahi nkitegeredde wano nti kibanda bulijjo si yazaala Gudo bulijjo mmanyi nti yamuzaala nze nali mmanyi kaana k'engeri laavu gye yali akabikka laavu nga sigirabangako nga mmanyi kaana ate mwatuweewunye kamufaanana ebintu bizibu walla nali mmanyi yazaala Gudo naye just kale nti bano abanyampi baagala kukola ki nze nange bulijjo mmanyi kaana ke naye baagala kuyita bombo balumye kibanda so tebamanyi balumya mwana ye ng'omuntu osobola nga oli ku mizigo nobeera nga ojasa ogendako mu katale nobaako omuntu gwolekera omwana neibawo jasi eddakiika nga 2 oba essaawa 2 nokomawo n'omwebaga nogamba webale kunkumira ku mwana ono kinakuba kintu kyampisa nnyo bibyo nawe nati binabaawo jasikale tata wa champion Gudo nayisaako jasika credit naye waayi ekikoleddwa kikoze eki kikoleddwa okitegera naye kyabwewusa nnyo yadde kaweebale wallahi kibanda ebale kuba na one love sikulimba entreatinga gy'obadde otreatingamu omwana oyo kizibu omuntu kukkiriza nti sigwadde omuzaala naye kati okimanyi nti nno abantu tebagenda kuddamu kubeera bulungi ne bayamba abantu abatali baabwe kubanga baleetera emitima emibi sikulimba abantu bagenda baleetera emitima emibi omuntu abeere nga takyasobola kuyamba nedda abantu babi bakola dde ebyo mwana bannange Gudo tagenda kutereerayo gyali abula agenda kukogera mu nnaku 2 tolina omanya nti n'okwebaka temmanya layi kati yeebasirwa kuba nti agumira ku baaba we ate naye ekintu kyetumanyi buli kintu kibeera n'ensonga naye kati bo bajja kakasera ekiziki kijja sigala kikola ki kikubwa nze bano abantu kayinza okuba akakodyo nga ye Gudo baagala bamututereyo atambulize endongo omuso kati bajja kakasambu nneeno kibanda waate endongo ate Gudo mu masomero yakola ki yagitambuzayo erina okubeerayo kati ate ye Gudo yagenda okubeera representative waffe bano ba student abasoma Gudo yabakiikirira mu ndongo eno kibanda wagita ndegenda mu society olaba jasi wakuba nti kale Gudo mwana muto neze kati famile yange bali bakanta nga bagamba twagala twebazaaliyeni agamba temutawaana omanyiwe mutowe mumanyi bandigambye bamusibe ne balwana kibanda nzizeeyo era nabagamba temusemberera kibanda ne bagamba ne gy'abeera simanyiyo besiba ku bantu lwakuba nti Gudo muto senga olaba lama wabasobola weebale balinnya mukisa singa lama walemerayo kwewa kibanda singa esazo naye bakunoonya kuzza ku ssomero goddawo ngenda kukola kolabo ne kibanda oli mwene kubeerayo
era namanyi ati bajja kunneesibako naye mbeesonyiwa embaganze temummanyiira nabavuma era emba muli kuno temummanyiira temunninyira mu mukisa mbadde bulingi muvuma okuwemula kati ndi sita ate mundeke bandeke nze kyendaba naye lama abewama wabagoba nze bakimanyi nabagamba nze temummanyira sibamanyi munzaalukuke nabagamba munzaalukuke bemanyira gwe jasi tomanyi nnaku gye mpiseemu nze jasi bansibako emyaka 3 Kibanda wabanga yasobola okujja kukomera nga maama wange teyajja ne taata wange teyajja n'ab'eŋŋanda iwaneno ne bavaayo beeyogeza lwaki luli tebansijja lwaki ku luneno saasulayo nze nabagamba mu nneesonyiwe tulina ennaku jasi boy nze ndi kawempe zamanye ennaku abantu ekawempe gye tuyitamu n'okeera ku makya nga tolina kyogenda kulya n'okubira taata w'essimu taata embeera mbi nakugamba kubira nnyoko n'okubira maama n'agamba kubira kitaawo toli mulekwa tunobeerako ng'oli mulekwa tulina ennaku jasi tulina ennaku era nze Gudo musaasira nnyo kuba bulamu bwalimu bwe nayitamu nnaku njirina ku mutima nakowaobola banneewe mulira neekumira abantu Katonda yalimanya kyalinsasula nze nava ku nsi famire nnyo Bajja kutwala mu ensala yagiwulidde lama. Kati bw'onoomala lama okutuuka n'obeerako obulungi nga bajja bagamba oyo nno mwana wa gundi wange. Oyo kibannoonya yino TV nagula ya bbeeyi nnyo kitange tagiyina mu maka ne maama wange tagiyina bannoonya bagamba wakola otya kati bye bavuma byonna nabagamba nabijja mu kuvuma nga kuwemula bantu nabijja mu kuvuma mwangayanga kati ndika wa kabi yino Katanga ye yatundereza kati balaba understand sensendereza sensendereza bandeke kati bandagenda kunzala zire mu kifo kya Gudo ate beeyogeza ramba tetukulaba iwafangoni tetukulaba ku ate mu kifo kya Gudo bandeke newawo omutuusizza amanyi togenda kumwogerayo yonna Zenalaba ekintu kimu esite abadongo baggwayo omubbi yabaako esite gw'olina kukola kikyo gwe nga gwoba oli mubbi olina kubbira ddala woba oli mufere olina kuferera ddala esite sebo yakyuka woba oli malayo olina kwetundira ddala woba ovumavuma nga bw'osobola twava gubuli omulembe ogwedde ogw'okwefuula ebinno kakubuulire olaba big spender buno obulamu bw'ensi eno oba mu bulamu bw'abannayuganda bw'oba toyina kibiddi ku mutima toyinza kumalako osobola wotuuka ku kirungi nga bavuma ku kibi nga bavuma wobeera ku kibi nga bavuma nti ate oli bubi wotuuka ku kirungi kati baagala kikola ky'owulira ku mutima kati oba wakubba olina kubba oba wakuferafera avumavuma nga bw'oyagala site yakyuka fenda gwe mujulizi disikidde gwe mujulizi wenkwata ekkubo nenyenda mu fango ni famire yange nenoonya mu bavume wenyingira fango nekikomero ne bannoonya mu bavume nze sirina gwena we bannoonyeranga mu bavume mubawemulewemule mu bavume nze sirina kyembabuza nze nami kino kirekawo ayagala olaba ebintu byayogera olumu mutuufu nti bwe tubeera nga tuli bubi omuntu akuyitako awo n'akwekweka n'okwekweka ng'akulabye waffe yannekwekako mu paaka empya nga nnengedde n'agamba ho oyo kirabika zze kati kunsabiriza okitegeera naye essaawa zino batunoonya olunoonya tulinga abazza omusango laba byayogera mutuufu Gudo yabagamba mujja kubanoonyako bagambe kale Gudo uli yeevuga Gudo yakwatayo fe Uganda tulimanyi twaliko obubi n'ogenda okukyala ow'omuntu n'ogamba oyo mumugambe siriiwo ng'amanyi ogenze musaba kumba omutima gukulu byeyagala mubuuzaako naye essaawa zino oli tatya nakuswala kwogera oyo mwana wa mwannyinaze oyo mwana wa muganda wange ow'egindi amala matovuma abo bawa baaki abamu tubikola lwa busungu
wenyingira ekikomera temunnoonya wenyingira ekikomera famire yange sibamanyi mwesi basiba ku bantu wano ndi bubi twale nga sindage naye ngenda nti sibamanyi temumanyi abaana babano bagambye Lamambu wano mbeera n'empisa naye wembeera ku peegi yange bannange wano wa papa tukolerawo empisa ebigambo ebimu tubisengejja forest kati yefuga era essaawa zino tulina okutandika obwakabaka bwaffe towuliriza ffekka bannayuganda basusizza nnyo akamanyiiro ennaku zino abantu tulina ebizibu byaffe tulina stress n'olwekyo yenna aleeta mu kkubo nga yajja tuwa amagezi ona aba wakuyisaamu bweyisa ggaali essaawa zino Kibanda yayogera kyagamba ffe tugobera kati buno bwakabaka Kibanda yafuga era Kibanda yakera kumakyala agamba Gudo tajja soma ffe ng'ate siko tukwayoko ku kikopo ekiba kisobose ekiba kiganye nga ffe Gudo tumuteeka mu koodi sawa yakusoma bigipenda byonna tubyogera naye ekindi ku mutima ye Gudo kuba wemba ngenzeyo ku fango nigwe ntuukirako ye Gudo nga yankubye dda ekiboozi Rama ogamba otya nga mbonzeeko yambuukidde buukidde dda kati nkubamu akafaananyi we ŋŋendayo ŋŋenda kwogera naani kuba yampa vayibu olutuuka yambuukidde dda Keremeti wale ajja kubuukira Keremeti ajja kubuukira Lama justice for Keremeti naye bannange kansooke ennyumizeeyo ne kano Kibanda kabadde tamanyi olutalo lwatandika nga batugamba Keremeti yalulese nga mmanyi Keremeti muntu mukulu ngenda okulaba Keremeti naye abaganda balalu nali Keremeti musajja naggwa naavuddeyo n'empagala ebiso amasasi tugataddemu mu kyemba tutta muntu ngenda okulaba Keremeti ne ŋŋamba luli olutalo nnyabo luli olutalo lwali lutta omuntu naye nga bagamba Keremeti konze Keremeti musajja kyoyo ye atavaayo n'atunnyonnyola maama amaanyi ganzigwa we nalaba ku Keremeti kocha Keremeti Kibanda naye nga nakano kankayisaba DNA kubanga omukwano Kibanda gwalaga kyampu Kibanda ayinza okuba ye taata wa Gudo omutuufu twagala DNA kuba omukwano omwana amufaanana bw'osaba DNA nange mba ku sayidi yo nze nabagambye nti mawulire ennamba esinga babadde bamanyi Kibanda yazaala Gudo nange kamwa kwogera kale mwana tuzadde mbasajja tasobola nakeera nakwata mwana wo n'amusanirira Kibanda tanamwegaana namulabirira abadde abikola nga mmanyi kaana ensi yonna tulina abantu nga Kibanda wallahi singa tuli wala Uganda ebya DNA ebyo Uganda tebikyakola naye kati n'okuzaala kuko mwakuvaako okuva kati naffe abali wano twafuuka baganda ba Gudo era obudde bwonna omusango tugutwalayo mu kkooti muganda waffe bamutwala batya naye Kibanda oyina abaana ababo nga ggwe oli muzadde ayinayo Gudo naye nalaba nze luli Kibanda wali onzise kubanga omukazi yagoba ebisinde n'oddukano nga mumuntaaseeko ne ng'ateeka kati nengabanekitabeeramu ebimubangula Obulumi tulina bungi abamukufu obulumi tulina bungi naddala abalabye kyampu gyavudde wansi naddala nakati wabadde atuuse kuba badde akyuse ssebo bw'omusanga n'omuyitako nga tojjukira oli kyampu omutuuze naye ku layivu nga naye awabula oli eyagwa mu ntaana n'akaaba amaziga naye nga Katonda agenda wakulabulabira kifaananyi abantu bazibu nnyo Gudo wange nenze nkimanya ajja kudda nasoose kale era ne gampitamu naye nkimanya ajja kudda ssaawa yo nalwakuba nti yeetaaga security emala
kuba kyayitamu si kyangu bangi bakaabye nakati bakyakaaba amazigo gawulidde naye kyayitamu si kyangu omuntu okuba gumanye nga kyaliwo yasukana muganda tusaba just ku law kibanda tusiima nnyira tusiimidde ddala ekibanda tusaba olemezeemu nambe teri agenda kugambayo this time kwa mwana kyampu waffe mwana olumu n'ebigambo byokubula ebyokwogera naye ebintu bikyuka kubanga olaba tulina bakyajaffe betwakula nabo nga bagoni bafuna nikati buno obudde jasi babaawo embeera ekyukamuko ate oliba kimugamba obugambi alowooza oba omuvimbi ne bwakusembera muko ennaku nga bbiri agamba yagange ogamba banne baba byakyukamu kati kyampu osooka n'omuba wamu